nga 15 omwezi oguwedde amyuka Speaker Anita Among yayita akulira akabondo k'ababaka okuva mu Acholi Akol n'omubaka wa Badegela Ibyojara Mapenduzi ng'ayagala boogereko ne Speaker Jacob Oulanyah eyali ku lukomo lw'essimu ng'asinziira mu ggwanga lya America gy'abadde ajjanjabirwa. Akol atubuulidde nti ku ssimu Oulanyah yali musanyufu era ng'alina essuubi ery'okuwona. And really he was in a jolly, mood. I laughed with him. And I said, I'm happy people said you are dead, but I'm surprised I'm talking to a dead person. He laughed and I laughed. And then I went to the people of Acholi sub-region, the people of northern Uganda, to tell them that Jacob will come back alive. Amyuka Speaker yaddamu okuyita Akol ne banne nga 11 omwezi guno okubategeeza nti embeera y'Oulanyah ate yali etabuse. And because the information coming from the hospital is that the health of our Right Honorable Speaker deteriorated that night. Seriously. It is unexpected. Even the doctors cannot explain to you. You don't understand what happened exactly. But abruptly, the health deteriorated. Wano we basinzira okusalawo amyuka Speaker Anita Among, Ssaabalamuzi Alphonse Owinyi-Dolo, akulira DP Norbert Mawungo n'abadde nfanfe w'Oulanyah, ne muganda w'Oulanyah okugenda mu ggwanga lya America okumulabako. Ababaka ba Acholi bagamba nti Oulanyah abadde mpajiruwaga mu nkulakulana n'okugatta abantu ba Acholi. We thank God for giving Jacob to our leadership of the region. He has been very helpful to our people. He's a person you can rely on. It's a person that will talk the truth and will rely on the truth. And God has given him to serve the nation. He has served the sub-region of Acholi. He has served the country. Served northern Uganda under NRM. Never enjoyed the period. So we have lost him. It's a terrible blow to this country. It's a terrible blow to the Parliament of Uganda. It's an extremely devastating news. But there is nothing much we can do. Yeah, we leave that to God. Ye Ibrahim Semujjunganda nga yasooka kuba munnamawulire agasakira ku palamenti nga tanafuuka mbaka wa Kira municipality ajjukira Oulanyah mu palamenti y'omusanvu bwe yali akubaganya ebirowoozo ku banka enkulu okutunda Uganda Commercial Bank. Kakati mu palamenti mwalimu okubaganya ebirowoozo. Bank of Uganda erina obuyinza obutunda banka terina. Abaka ba palamenti omukisa kwolwo baaguwa Jacob Oulanyah. Yajja mu palamenti n'ebitabo entumu bweti n'ayogerera essaawa ngezi. Yagenda okumala abaddako okwogera yali Odongo ne Mao bataanya butaanya. Era ku olwo baminisita ba gavumenti okwali Isaac Musumba, okwali Sam Kuteesa ne Mwesigwa Rukutana ng'amaze okwogera buli omu awuniikiridde ne bamwetoola ngenda okulanga bamuteeka mu mmotoka bamutwala. Nze njagala kulowooza nti ku olwo Oulanyah lwe bamutwala ayingire NRM baalaba nga musajja w'amaanyi tosobola kumusibwa. Semujju agamba nti Oulanyah abadde agoberera nnyo amateeka gafuga palamenti oba parliamentary rules of procedure. Oulanyah amateeka ge tukozesa mu palamenti mu debate zaffe abadde agagoberera nnyo nga avalimu kulimu. Oluyimi lw'okwogera n'akubuuza osinzidde mu tteeka ki. Ekyo kiyamba gw'otawadde mukisa kwogera tanyiiga. Naye bwe bibeera nga abaka boogera kusinziira ani akusanyusiza akubuuziza kukubongojja okakana oba otaddewo emikwano n'abatali ba mikwano. Ono ajjukira n'obutakkanya ku tteeka erifuga enkuŋŋaana palamenti bwe yali eriyisa ekyatuusa Oulanyah n'okumugoba mu palamenti. Etteeka ery'enkuŋŋaana twali tumaze wiiki nnamba nga tuli kubaganyako ebirowoozo nga NRM tebaliimu. Ku lunaku olusembayo olwokutaano abamu bajjana ku boda nti bazze kulonda naye nga kibaze okuwona tebakimanyi. Ne tunyiiga bwe tunyiiga ne tubiyomberamu. Oulanyah n'atugoba twali ababaka ndowooza 5. Bwe nkomawo nange ate nteeka okwetonda ne ŋŋaana okwetonda nange nfulume ne mugaa sijja kufuluma n'aleeta poliisi n'ensitula. Naye ebyo nga bimaze okubeerawo waliwo akanyoola bikya. Oluvannyuma yeekuba mu kifuba ne bigwa n'antumira ne wona bwe muwanga Kivumbi ow'Ebutambala nanga njaga tutegeegana Semujju eby'emabega byawedde. So abadde musajja nga tasiba busungu. Ababaka abalala nabo boogedde ku Oulanyah. Badde amanyi nnyo okututambuza mu processinga bills mu parliament. Ekyokubiri
nga fe abamu abasinga okulemera ku muzindaalo atuuka n'olaba ngo akukooye naye n'akukiriza n'oyogera n'akusekerera abadde musajja si mubi. Ffe ng'abapya abadde atuleze apalamenti ng'atulambise tulina kuteesa tutya ng'era tuwa n'obudde obumala. Tuli mu kiseera kya kunyigirizibwa nnyo, kiseera kya nnaku, era tusaba omwoyo gwe Omukama Katonda agulamuze kisa. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa, ate era tusaba Katonda agumye abafamire, agumye n'abo abadde abamuli ku lusegere ennyo nti Katonda munnange bw'atyo bw'akola ebintu bye ate kyoyagala ate ye akolamu ekyo kyalaba ekisaanidde. Ng'eggwanga likyakungubagira Jacob Oulanyah ababaka okuva mu kitundu eky'Acholi olunaku olw'enkya ku ssaawa 3 ez'okumakya baakusinkana okwegeeyaamu butya bwe banaawerekera Jacob Oulanyah mu bitiibwa wamu n'okussa ekitibwa mu buwangwa n'ennono eby'ekitundu eky'Acholi. Habad Ziwa NTV ku ssaawa